Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako bassebo ne banyabo yonna gye musinzira okubanga mutulaba. Nze IBRAH Mukasa tuli ku Extra Digest mugoba nsonga. Yonna gye osinzira okubanga olaba is a beautiful day. Mbeera nzikakamu tuli mu gye bayise cool breeze, land breeze. Tetuli ku sea breeze. Bwe kiri? Yeah, true. Oli yani? Bamwita Kimnana. Kimnana obuyigirize bwe buli ki? Atubulire. Kibulotama. I know. Ojja kuleeta wano bakimnana bo nga ba mugigi. Naye lwaki nkumanyi? I know. Yeah? I know. Oli otya? This today, yeah, it's a blessed week. Week ya mukisa. Blessed. Blessed. Kati gobadde oyagala gamba ki? Blessed. Double blessed. IBRAH. Omanye ebintu byo byakwokesa. Nasembayo okubeera nawe mu kamera yali birthday yange. You remember? Nakutwala wali ku Jikoni restaurant. Jikoni. Wetulire enkoko awo. Bayina ekyali kirungi nnyo. Abafumba bulungi Jikoni. Eri omusajja afa akubirawo nnyo ekikopo. Musajja ki African weather. Kati nkutumiddeko nnyo wonna oli. Oli otya? Ndi bulungi. You look olabika nga atategerekeka kiki obadde ki? IBRAH sebo. IBRAH. Oze kugiragira oti. Oli otya? Okay, ALLAN gwani amanya gamatuufu? Mutara ALLAN. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Oli kuki? Ndi ku comedy, ndi mu skits, ndi mu film. That is great. Ndi mu YouTube, interviews as a journalist. Then maybe nokola ku TV. Waliwo abantu abageresa nti bangi nnyo abakola ku TV ne radio nga tebaabisoma. ALLAN wasoma ebintu bya TV. Nakola diploma, nina diploma mu mawulire. Ku ssomero ki? UGANDAN Institute of Business and Media Studies. Esangibwawa? Eriri ku Namirembe Road. Likyaliwo? Eriri ku ttaka lyalyo. Ani headmaster waalyo? IBRAH. Nkugambe weeriri. Eno oli on spot. On spot weeriri. On spot. Kuba ate yansasudde okujja ano okumukubira akalango ombuuza n'enjogera essomero. Anampaayo kyammeka bwe ŋŋenda ku ssomero oli tewasoma. Ampita ku graduation. Wulira, ampita ku graduation. Antadde olwo mu katabo. Naye mugambe muzeeyi njokyayo kati naye ali myaka emeka? Aweze emyaka nga 6. Bamuyitani? IBRAH sigenda mwogera linnya. Njogedde essomero lyekimala. Ebintu byakwokya. Oli brand tewayita? Nayita ssebo. Bw'oba wayita essomero kyali banja ki? Saawa zino wendi ndibanja nti bwe mba wakwogerera full details bakusasule. Wasoma amawulire? Yes sebo. N'otikirwa? Yes sebo. N'obanguka? Yes sebo. Wafuna diploma kikaki? Nina first class. Tugende mpola mpola tonyanguya. Wafuna ki? Nina first class sebo. Defend it on camera. Nina first class abali abatulaba. Masomo ki ge wasinga okubangukamu? IBRAH. Mpako sinti 3 zogamba nti zino nazifuna si kyengenda okukola obudde buno. Naye nga zowe ziriko sinti 3. Okay. Kiri bakyalulala. No problem. Tuli ne ALLAN Cruise. BBS egamba ki? BBS etambula bulungi nnyo. Good. Tukola. TV eyo y'amaanyi nnyo. Nkutwala ku Spark. Kyawedde dda. Nakututte dda ku Spark. Omanyi leero ze weetegese olabika. Kutwala ku Spark owereze. Omanyi obwakabaka obwo? It's an institution. Okola institution kintu kirungi nnyo. So nkyaweereza. Nkyaliwo okumala ebbanga ddene kuba. Okay, that is very good. What is the difference between an organization and an institution? Era mpe ne example nti eno institution and organization. Kankubulire ebintu bya bye mujja. African weza. Bye mujja ne bibula. Nga muze sebo nganye. Kokola ki? Siya.
Oganya okutwawulirawo. Nganye IBRAH. Lumbu ye wanagamba nti tewasaba mawulire ogenda muddawa. Bwaba kyagambye ate nsolo mukayanya. Lumbu ye mutegedde? Yaliwa. Lumbu ye yoyo mwami. Artist yandetera nga nsize ekifaananyi kye bambi n'akyagala naye ate yajja kuŋŋamba nti weebale. Waliwo artist eyajja nampa ekifaananyi kya Lumbuye ng'akisize bulungi. Ngenda okera ku makya nga ndaba ate Lumbuye yakusize ekifaananyi nga profile picture nga yiba na musajja yalize n'aga Cruise weebale. Yaliwo omulungi. Yankubidde Bukyanga Lubanga lwa Mindi yankubidde n'aŋŋamba wakola interview ku taata wange. Naye tekyali kirungi nsaba like ebyaliwo byonna tubireke. That was yesterday, but when he called me, of course yankubidde ne muga agenda ku video. Bwe yagenze ku video nendabanga ne ngamba ye ne tuogera. He's a good man by the way, talina buzibu. Nolabanga ki? Nga ye like tayagala nyo bimulekanira. Nga tayagala nyo bimulekanira. Ngambye muli mu kusonda sente abo kugenda kukola malalo ga mwana wange biki ne mugamba waliwo baweruwisha abakwagala enda bakola amalalo enkubere megayitamu nabiki nangamba nedda twayogedde bingi byesasa kuteeka ku kamera wano. So by anyway tuvuddeyo owaayi kakati oli ku BBS Telefina oli ku Allan Cruise oli ku Cruise Exclusive Celebrity Gossip Celebrity Track wajivaamu kyatuukawo Celebrity Track eyo bintu bibiri buto butamanya nga bwe mbyogedde bintu bibiri mu kutandika twatandika nga ab'omukwana ababiri ne tutandika najja n'ekirowoozo n'ebyetaagisa okutandika n'enzija nabyo n'enkubira mugwanda wange divorce kuba divorce oyo mulungi nnyo mu computer. It's good. Nyo nga gye nkomeza graphics biki birungi ne camera work amanyi bulungi nnyo cause naye nakolako ko naye da nga tukola waka waffe tuliko naye nga is not part of BBS. So YouTube channel yo kugitandika was inspired by na omukyala bamuyita Crystal Newman. Yali akolanga interviews nga za luzungu nga akola kusanyu. So nga ndabala banye ebintu bye nga n'ekirowoozo. Then later on nkusanga ku Serena nga ng'otandise WOLOKOSO. So ate ekyo kyanyongera nnyo amaanyi kuba kirina kirabanga naye nga bw'omanyi omuvubuka ng'okya naye nga olaba kiri wala ku kyotegeera naye nga wanjagadde okikola. So nojja n'olaga another easy way of doing it. Nenkujjukira twali kugundiza brands Asfaz. Nenkubuuza nti bazita Asfaz. Nenkubuuza nti IBRAH ekintu kino okikola otya biki bino nga ne munnange ekintu kino kirungi kirongoosa ekifaananyi abamawulire mwe batulabira biki noŋŋamba but you can start. Bwe navaawo nange okubira mukwano gwange oyo divorce ne tutandika. Wow, that is great. In a long run ne tutandika nekibanga kitambula bulungi. Then nga tumaze ndowooza omwaka nga mulamba ne twenyiza buli omu yanyiza munne in one word yala. So mu kunyiiga nze yasooka ne ŋŋamba nkitadde mu kukitadde boshinanga ate okitabo otyo omuganda wange ekintu kino tuvuda ne mugamba nkitadde ne tumala wiiki n'ama nga tuli mu lusirika nga mwawudde ebisenge mu bafumbo we bagamba. So in that 1 week I remember twakusisinkana me and divorce ne twogera ne tuteesa naye ng'era tebikola ki tebikutuka bingi gye betwayogera byesobola kuzza wano. Divorce n'asalawo ne tusalawo asigaze eri channel
ntandika obulamu obulala ova ku celebrity track ngeri mu mitwalo 9 ngegenda kuba emitwalo 10 ngegenda kuba emitwalo 10 noddayo ku 0 notandika channel empya cruise exclusive naye amaanyi awo wonna nagayina nga nsinziira ku Instagram yange ne Facebook because byali bina numbers n'okusinga nina nakasaati bwe kati yakana kajja Dubai akange ke South Africa ali mawale yakangulira sinaba natandika jambala so munnange obadde oyagala kyo nkakuwa alenga nina already nkakwongera n'okawano enkola ya Bible ekola ewange nakasanga tasobola so watandika channel empya cruise exclusive ebadde obanga ki mwaka gumu n'emyezi 4 yes wawangudde award nawangudde award jigulewo tugirabe award eno leka nsooke mbagambe nga bw'oggulawo nanti sebe no channel yaffe time oba time toyuza buyuza kankuyambeko anyway twagifuna ddaffe kati mba mmanyi okugiggulawo ogenda giterekawo gitwala ku masengero gitwalawa wange waka ojjukira olunaku nga nkubuuza IBRAH olugendo luno olw'okutandika YouTube channel empya nga luwanvu but nzijukira olunaku lwe waŋŋamba n'oŋŋamba ALLAN ekirungi kya byonna oba ekikulu kya byonna kutandika okitegeera and natandika so lwe luno olugendo wendutuusizza toyuza taata toyuza tukyaliwo management egenda kwongerayo eddakiika 2 gaki ku budde obukuweereddwa tuli wano so ALLAN channel eno kyegigizimbye okutuukira ku speed eyayiriyiri bwetyo okufuna ba subscribers ekizimbye channel eno njagala osooka okwebaza abaana abali mu biyumba mbafunyeko stories nyingi nnyo abaana abali Saudi abaana abali Dubai most especially bacontributinze kinene nnyo ku channel eno then okwengasa abayimbi ba comedians then mu kyokusatu nja kuteekawo ba tiktokers cause nange mwennyini ndi tiktoker so ba tiktokers oba leero nagisumulanga era olinda nze oba wazzeemu n'ogisiiringa nagisumuludde dda n'ogiddamu n'ogisiiringa onsooke siya okuko nga tekujjidde ssente nga tekujjidde ssente okwo kwajjirako mmeka ani kyebalanga nti okuko nga tekujjidde tekuli literally meaning okwange kwajjira so abalungi abatulaba ALLAN yawangudde bagita YouTube this is a silver button yawangudde silver button eno bambi twagadde tu celebrating naye because I saw ALLAN starting namulaba nga atandika navuga ekintu paka watuuse olunaku olwaleero yafunye ba subscribers emitwalo 10 100,000 subscribers era aba YouTube ne bamupresentingira button eno is one way of working hard success so obadde okyayogera ku ba tiktokers abayimbi ba comedians botadde n'abaana abali mu biyumba abo batiranga okujja ne bampa stories buli omu naakuwa ajja niye so bikoze kinene nnyo but most especially ku cruise exclusive as a person nja kwebaza bangi nnyo abaze ku YouTube okwo ne bakola ebyamagero but nja kwebaza abantu babiri nja kwebaza Brisha Cash ali ku kibambe jali ali ku ki jali ku TikTok akola content we okay siyo yali ne Chris Evans kati nja kwebaza Brisha cause Brisha ne wankubadde buli omu yayamba munne buli omu it was kwekwatirako but story ye
story yeyo yaddu sanyo chaneno. Yeah. Yaddu sanyo chaneno, and I still respect her. Mwagalanya as a sister. More respect. Abana abamukuba benkugambye abana bava mbiyumba na story. Another person ajja kubeera Muna ne Derrick. Story ya Muna nayo yakola kinene nnyo ku channel eno. Omuntu alinga owokusatu nja kwebaza Michael Mukalazi. That is Mukalnet Global Services. Mukalnet oyo nja mwebaza, besides everything that happened, Mukalnet oyo nja mwebaza nti he was the first person eyamblesinga ne flight yange yasooka mu bulamu bwange, naye ng'atamblesingira ku cruise exclusive. Kuba Kim, big up to you. Kim Dubai. Kim oyo ye yankubire. Salute. DJ Kim, Lil Kim. Nangamba Allan njagala ojje Dubai. Omusajja namunnyonnyodde nalaba ne cruise exclusive ng'ebintu byokola birungi. Omuntu gw'ogamba n'omugamba nti muganda wange webale kunteeka ku nnyonyi. N'omugamba buli kimu kyagala mugamba tickets 2 ompe gundi ompe gunnabikuwa. Si kyangu. So big up to you Mike. Bambi nkwebaza ate bwe natuuka eyo nankolya shopping. Oyo omusajja Mike Mukalazi tekijjava mu bulamu bwange nti ye muntu yasooka okunnenyisa ennyonyi. Teri mulala alikikola. Obalala kibalikola kwegamba nti nze nsobola okulinyisa Allan ennyonyi nga muleete London, nze nsobola okulinyisa Allan ennyonyi nga mutwala mu America, nze nsobola nga ntwala Argentina, naye ogere ebisoboka Argentina ng'ogenda kukola ki? Kubuuza ku Messi. Abeera Argentina. Messi abeera mu Barcelona. Amanyi. Yavaayo nadda abeera Paris. Abeera mu Barcelona eri asambirayo n'asula eno. Mukubire wano. So bambi Mike mwebaza omuntu owokusatu. Mukalnet. Omuntu owokuna. Gwe ngenda okwebaza ku channel eno. IBRAH. IBRAH Mukasa. Omwana wa Sala Mukasa. Tata wa Alpha Abi Isma Mariam ne Halima. Sebo. IBRAH ngenda kwebazako ekintu kimu. In this journey ya cruise exclusive. Ombereddemu nnyo. One love. You've connected me ku bantu ab'amaanyi. Ku bagagga. Nakugamba Allan. Teri kyogenda kukola ng'obulamu bwo tebuli mu bagagga. Abatulaba leka statement kamu. I met IBRAH mu 2017 around there. Naye nzijukira statement gye wangamba gye nsiba ntambulako naye gye nsiba ngamba abakim bentambula nabo. IBRAH yangamba Allan omugagga tebamukolirako ntondo. 1. IBRAH nansomesa nangamba Allan omugagga ku nsi ya Mungu eno ayagala musudiya. 2. Allan wana mugagga. Ekintu ekyo abatambuleko na IBRAH mumanyi. IBRAH kastamanya ate omuntu mugagga abajja oba kumuyita Katonda oba solongazi avaone jamba. I know. Ekintu kya mulambu enseno. Nze ngamba no, on a serious note, Allan, let me tell you something. Baganda bange abali abatulaba, like it or not. Naawe atulaba olina omugaggawo. N'omugaggawo alina omugaggawe. N'omugaggawo alina omugaggawe. Oshegera kyenkunyonnyola. Ekintu mugagga kirimu aspects nnyingi. Njagala nkinyonnyola abatulaba olwaleero. Waliwo abagagga be tulina nga tebatuwa ssente naye nga batuwa amagezi. Nze mbalina nga nsobola okumala emyezi 6 nga simukubidde essimu nti njagala majja, ne mukubira essimu ne mugamba nti waliwo kino ne kino nkole nti anagamba kola bwoti kino kireke. Okitegeera. Nze lwaki ntreasuringa nnyo abagagga nnyo njagala nakyogera wano ku kyana abantu bakitegere leero. Nina omwami omu sijja kwogera mannya ge is damn rich e Kampala wano. Mugagga nnyo. Bifeekera byomere binyonkondo. Nagendayo nsula mu muzigo ku nnyumba za ssali. Ennyumba zetasooka opangisako bazita nnyumba za ssali, omugenzi ssali kati makindi awo. Ne mugamba omugagga nti
njagala gula motoka olwo ndi ku red pepper ne kasuku tufunye ku busente omugagga oyo si mugagga wa sente mugagga wa bwongo mugagga wa sente naye nga mpa nnyo obwongo nambuuza osulawa nti Makindye nambuuza Makindye nti ku myaka emito gino wazimba Makindye ne mugamba nedda muzeeyi mpangisa Makindye naŋŋamba toddamu kulowooza kugula motoka ogiteeke ku muzigo gw'omusajja ndowooza ya mugagga si ndowoozayo ggwe ojja kuddaawo oyombe nkuwa bye baŋŋamba omanyi social media mwagala okwetiba ku bantu oli naakulemerako so naŋŋamba sende mmeka nayina miliyoni zange 18 nakuŋŋaanya nnyo ssente abamanyi bamanyize mu kukuŋŋaanya ssente oshegeera nze nkolanga fano akagira akayiwa amazzi mu bice bice awayingiza waba wanene awafulumya waba watono eyo system era nina omugagga yagimpa ku byesente naŋŋamba zikuŋŋaanye nnyo naye fulumya katono nnyo so naŋŋamba gula ettaka ozimbe naŋŋamba ne bw'ozimbamu luumu emu kiyu kimu ne bw'ogiserekesa amabaati gano agakwata enseenene ameeru kati awoonoonya akamotoka kati be bagagga abakuwa amagezi okitegeera so omugagga tebamunyiigira omugagga tanyiiza omugagga tasobya tebakola ntondo ku mugagga tebafutubbala tebatuggubala ku mugagga actually example gently okuwa bakimu abo mbagamba bwe ntambula ne IBRAH ndembaako ne gye mulaze nga IBRAH abadde asuubira ssente nnyingi oli n'akwata emitwalo 10 n'agimuwa nze mu biseera byeri nga ngamba mbadde nsuubira mitwalo 3 ampadde 10 kanjimulekere IBRAH yaŋŋamba tebazira ssente kwate ssente olyoka oyombe naye nga zino ziri mu nsawo webale nnyama ntono so IBRAH nanjigiriza ebintu bingi IBRAH ngase ku bantu buli embeera naye mba nekyemuyigako IBRAH y'omu ku baŋŋamba naŋŋamba twali tugenze kusaasira Hatima Nalugwa nga afiiriddwa omu Kusalama Road na IBRAH naŋŋamba ALLAN nakulayo watandise channel endala but don't stop genda mu maaso ejja kula and each and every day buli bwafuna omuntu ow'amaanyi amugamba try ALLAN try ALLAN IBRAH ono anjiriddewo omugongo mubiri anjiriddewo omubiri IBRAH ono anjiriddewo omubiri njagamba bugambi big up to you Jobs Link Jose Jobs Link he's a good man ali London yawo sajja talina buzibu ali into events and jobs okufunira abantu emirimu n'ebigwa mu kkowe eryo kubanga in most cases abaana kye batamanyi nti ne wankubadde oyinza okubanga London wameka nakusomezeka meka London 11 omwezi gwa June Royal Agency teri kulanga kulala tuyita Turkey Mr. Kisemakula Juliana Kanyomozi Rema Namakula Maddox Semanda Sematimba legend kuliko Karo Kasita kuliko B2C okuyingira zigenda kubeera pound 8 Royal Agency so abantu be London actually ye show y'omwaka ye gadde entujjo it is show y'ekyasa si mwaka the biggest show in the 21st century Londo Omunajeri agita Londo London agenda kuyogoma make this silent so ALLAN baganda bange bali abatulaba twagala fenga extra digest mugoba nsonga one twagala kwebaza ALLAN yatonde eggulu n'ensi yatusobozesa okuwangula this award bwali bwe buti naffe ng'etuuse katasi of nyonyi ki gomanye ebyenyonyi Daniel Mugoya ne Idris mwamanye ebyenyonyi bangamba yava mu America neite Dubai neje ne fly Dubai simanyi ne kati ate no bangambye lero yaze na nyonyi ki kelem iwa iki wekyabadde kuba Brussels yagire awadi yakusoso okutuula mu nyonyi ebbeeyi ekintu ekitogera nekisooka ggwe ayogera okutuula mu nnyonyi ye yabadde mu business yabadde mu economy oba yabadde mu keigo but I want to thank you
Allan okulemerako you got issues at your workplace nenkutuuza nenkwadvisinga I thank God wawuliriza advice yange babosi baffe abatukozesa tebasobya babosi balinga bazadde muzadde tasobya mugagga tasobya bosi tasobya sente tezisobya mbu sente zigudo ziyombese kuki sente tesobya ne bwogenda ku dduuka ne zigwa eba n'ensonga lwaki egudde ochegeera so but I want to thank you okubanga olemeddeko amitwalo 10 gy'aba subscribers. These are Ugandans these are our brothers, these are our sisters, these are our aunties, uncles, judges and friends abatu subscribing ako. Remember subscriber wa Allan ojja musanga nga subscribinze ku Extra Digest omusange nga ate a subscribinze ne ku page ya Fresh Kid ochegeera kyenkunyonyola. So njagala kwebaza banna Uganda abawangalira emitala wa mayanja mwebale nnyo mwebalire ddala. The only thing we can do for you people it is to create more content kyekyoka mutubeereddewo mutwagadde mutukangavvula bwe tuba tusobezza mututyoboola aweetaagisa n'awateetaagisa these very people batuwagala. But these very people are so cool mula nakuba egambe ddene. So thank you so much. Njagala nawe kwebaza obutapowa webale kukiririza mu kwegamba mu gye bayise innovation okuba nti omulembe oguliwo kati gwa digital and you embraced omulembe ogwo n'otambula nagwo n'otawakanya digital. Of course still njagala kwebaza abantu abakuwa content the newsmakers abayimbi abaana ba TikTok abaana ba Instagram abaana be Dubai awo abaana be Saudi Arabia Oman Dubai Bahrain Qatar thank you so much mwebale nnyo njagala nakwebaza n'abayimbi abakuwa interviews naffe abatuwa interviews award eno abatulaba balungi tekujjirako wadde nusu ekikumi it is on record ebeera ya bwerere but ezitowa nnyo bw'ogisitula owulira amaanyi ezitowa nnyo kitegeeza nti the CEO wa YouTube n'abakozi ba YouTube ne ba directors ba YouTube ng'omukutu bavuddeyo ne barecognizinga nti in Africa in the world first in the world ne bagamba nti in the world then which content in the Africa then in Africa and where in East Africa then in East Africa where exactly in Uganda there is a gentleman or there is a channel or a team of people abatula to create content in the name of cruise exclusive so never recognizing so mwenda Uganda mwenda thank you so much awatali nzikiriza ya byabufuzi awatali dini tribe obache wa region obakala mwenda thank you so much nawe njagala kwebaza olugendo terwali lwangu you called me we spoke for almost 2 hours nebintama naye nga nino biwuliza because oli chali wange nekugamba tandika channel gezaako okole eyiyo olabe si lutalo si kulwana kola ebintu abantu bye baagala so there you go owangu dawadi eno njagala okwebaza abantu benzenga kola nabo kamera kuliko Shanik photography webale nnyo oyo gwe natandika naye naye nafunako ne wankomya ne kuddako junior ne junior yo covid owokubiri natwawula ne kuddako covid yatwawula I know ne kuddako Kim oyo actually omulaba bulabi omuvubuko oyo naye omuvubuko oyo is a person agoba ebiroto yali muvubuka nga yetondira ngoyeze mu wino nomujjayo ne mugamba jangu eno mu entertainment that is great ojja kulaba atobulamu chali wange gundi oli omwami avuga obubye nnyo emmotoka gwendero gamba nti kanfune boda nze nja basanga Sharifu tosobola kunvuga bya kijege ebyo nze nina abaana nina mama wange Sharifu amwaya yavuga obubye emmotoka era mugamba nti gogenda okuvuga nti ye ntikanfune boda tuzisinkaneyo so bia mukyala wange that is great naye bambi abaddewo great abaddewo nnyo Zahara mutumiddeko nnyo nawani Zahara dodo Zahara Cruz
Mbale manyi Zakala Toto. Idris. Ndamulaga kolumu. Mbale manyi nti mami Zahara Toto wamututte. Idris oya atira nnyo okunyomereza. Naye njaga ajja kujja kulwamu ewanga ali. Nalabye mukyala wo wamuguliddewo Facebook page. Ne mumpereza request. Just agenda kuddamu paka nga mumpadde ensonga akola ki atunda ki. Natagenda kunzamu ebya kidingidi. What product is she putting on market? No. Wa mawulire, health worker, motivational speaker, akola ki? Malabira cruise. Keith Kanabi. So ladies and gentlemen, across the whole world, mwebale kuwagira ALLAN Cruise. ALLAN is a young man. ALLAN oyina myaka meka? 28. Nkusingako obukulu, sikko katono ebbanga ddene, nkusingira ddala ebbanga ddene obukulu. So, nkusaba obeere mukkakkamu. Yakoja IBRAH. Nkusaba ow'abagagga ekitiibwa. Ako wakampa. Naibula. Atako wanyama yoli kasente. Nsabo abantu bano wamanga bawe ekitiibwa. ALLAN. Bw'omala okuwa abagagga ekitiibwa, wa mikwano gy'ekitiibwa, wa baganda b'ekitiibwa, wa bakozi banne ekitiibwa, wa bakama b'ekitiibwa, wa bafans ekitiibwa, wa ba bloggers banno ekitiibwa, ow'ensi ekitiibwa, owe mama wo ne taata we ekitiibwa, bw'ova ku mama wo ne taata wo, owe mukyala we ekitiibwa, bw'omala family yo, actually family yo kanjigatte wamu, mama wo, mukyala wo, abaana bo, taata wo ne baganda bo, bawe ekitiibwa. Naye nga mama ku ntikko, mama bw'avaayo ozzeeko Katonda bw'omala. Ekitiibwa ate tokigaba mu order ng'okijabudde. Kigabe nga bwe nkikuwadde bw'oti ng'ogenda okyambusa bw'oti. Olumala maama addako awo aba Katonda. Olumala okuwa Katonda ekitiibwa, bye tujja okuwulira nti tetwakusanze mu ssabo ng'omugaseeko ekirala. Abantu YouTube zino bazigendedde mu masabo. Ne babeereyo nga bawejjera. Weebale nnyo bambi. Akagantu k'omugagga katuufu. IBRAH ku ssente. Essente. Kali ate oyisaawo kirala. Olero omanyi IBRAH. Kumanyiko gwe muntu lumu najja ku UBC ne kugamba IBRAH tugende wayi tulye tuwe tumala okulya tugenongo actually wambuza bwe tumala okulya tuzeeko ki soko mbuli we tugenda okujja sente tulyoke tulye lwaki ndya zennina nga siina zenzizaawo kuzendedde abatabali bange oluusi ng'oyinza omugaja tugende wayi tukwate kamala okulya wane emmere Toka nebo tumala okulya ngo yagenze tuzzaako ki. So ALLAN wabagagga ekitiibwa waba senior mu online business ene ekitiibwa waliwo omwami bamuyita Kakensa Henry Ndugwa Kakensa oyo omwami Kakensa Media muwenye ekitiibwa bw'oba toyina namba ya Kakensa look for him, start talking to Kakensa. Nchiddamu tandika okwogera ne Kakensa mwebuuzeeko wano ne wali ogenda jinfunira bambi you talk to him, tomugamba bibozi bitazimba tokuba simu ng'omubuuzaako obubuuzo obwo budde tabulina oshegeera. So you talk to Kakensa once in a while. Talk to my good friend Peng is a good man. Totunuulira side eri Peng talina buzibu. Gale nali kulaivawo niko ne Sophie Tebi ngambe ekyana ekyo gwala ni kuluzi nja kimutuusaako Penge ki Sophie Tebi oli musuubuzi nenga big up to you Penge. So Penge yagerako naye once in a while. Waliwo muganda wange bamuyise Bossa. Yeah, Bossa London. Chayi wangu. Aisa atambuza nnyo waka waffe. Waliwo n'omulala bamuyita Trending Showbiz Hamim Hassan. Atambuza nnyo waka waffe Trending Showbiz. Munoonyeeko oyogereko naye. Once in a while these people beetaaga. Rita Kagwa naye ng'omuntu off ebya media nabyo kyoyogera naye ne muwuliziganya n'omubongako n'akubongako. Yeah, many bloggers. Yogera nabo. Edimezayo wekalangalo talina buzibu. Sweden. Yeah, talk to him. Nakugambye lumbi yankubidde.
Nangambye byokusonda ssente okola amalalo g'omwana wange mubireke IBRAH. Ne mugamba sinza abirimu waliwo omugagga abirimu. Ne lumbu yosooka okwogera naye have his number njagikuwa muogereyogeremu. He has no problem. Oshegero yogere naye talina buzibu at all. Just eba vibe ye mulinnya ate naye alina gwakolera. Nachamuka nga namba zambuka. So njagala kwebaza Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Keith Kanabeneto ne Senabulya. Daniel Mugoya akubereddewo nnyo. Oga. Go tereka mu banka waliwo banka obwo muterekamu obwo banka obwo bujja okula ne ssente bwa sijja kwogerano mulina obwo banka obweyiyo obwo kabanga kajja kubula ne ssente za gendo ojjayo ssente wa Daniel Mugoya emitwalo aga alye buli kye yakoze ne kye yakola ne byajja okukolera obimanyi oga sigenda gundi tetugenda kujja ate oga tandika okukyajinga abantu ssente. Yes nga toli muganda waffe wawulidde nti nebivulu batandise biwera. So Allan, thank you so much. Tetugenda kubanga tusukawo abantu ba one love my brother. Onjagala nnyo nombya ddala nga tuvudde mu lwali. Nkwagala nnyo but stop calling me in the wee hours of the night. Nkukubira nga nkugamba ki? Nene sembye kukubira ebyamakulu. Omanyi we byage we batambudde. Nkugabye. Nze by the way neba kaleti nyo neba kesawa mwenda ku 10. Era ekibuga kifuluma musanvu. Neba kire sawa 3 ku 4. So bwe nkubira essimu ku sawa mwenda. Sikyagenda mu ndongo. Ibula abantu bagenda looza mu kubira ku mwenda. Yogera entuufu ssebo. Meka. Musanvu. Nga nkubira ku kisawa musanvu obo ngamba ki? Ibula olwawo va mu kibuga mwe mu kiggala. Ibula ova mu kibuga sawa musanvu. Ojja kulowooza Ssaabasajja ndi ekibuga kirina kufulu. Ibula ekibuga soki kuluma nga tofunye amafuta gakukomyawo nkya. Wakiri nsulamu. Kwalo nsulamu ne stavaamu. Leka ntumye mukwano gwange omulungi. Ane. Bamita Fauzia. Fauzia Najemba. Fauzia Najemba. Celebrated soccer player. Webale nnyo. Soccer star. Webale nnyo. Ali Kazakhstan. Webale nnyo. Ne mukwano gwange oli omulala, the other friend of hers. Ane. Bamuyita ani? Oh, Sabrina. Sabrina. Yeah. Greetings to Sabrina. Sabrina is an American footballer. Naye nga agusambira Kazakhstan. Asamba number 3. Ne kamama. Kruthum Tina Mogisha Maguto. Yanjocha. Banange yanjocha. Olaba Ibula wannoonya okundetera akasente ako we nali. Embeera y'omwana oyo Kruthum ate yanjawulo. I know. Yakyusa obulamu bwo. Olunaku nga embeera esente ze wanoonyeza omwaka yazikuwa mu lunaku lumu. People have money. Kyenkugamba nti abagagga babawa ebitiibwa. Respect the rich. Tobasinza, tusinza omu Allah naye bawe ekitiibwa. Daniel Mugoya alina omugagga we. Bamuyita Jjuuko Tata Mawanda. Naba n'omugagga we omulala bamuyita Serugo. Yamunduze. Idris Lukwago. Nasembyayo banjo mani. Ate Idris alina naye abagagga be. Keith Kanabe. Idris ali mukali eri nawe koina. Kafanero bwekati. Kafanero. Andi sisimu. Idris yajinjigiriza. Yingiza kinene. Fulumya katene. Mtumiza kijuise eky'omutwalo. Nankuba akama nangamba. Tugambe tezikolumye. Naye abatulaba mulyanyo Ibranga agamba Idris musabeeko lumu abali emitala w'amayanja musinkane Idris atera aso kugamba abuuza engoko ya meka 2 ennyama ya meka 2 ekyennyanja 2 kitundu n'abiteeka ku minzaani ebijanjaalo byagumu janjalo bijja kumpa hatibani ebyo nabigoba zasigala debating eri ku nkoko na kyennyanja na nnyama nagamba navundikira nga alidde ekyebiri 5 nagazibeerewo abamanyi IBRAH ku kasente
kati ate IBRAH kasente nedda anti ye IBRAH wakusaba ekyebiri Idris mujja kugwera mu 10 nga mubagaininga Ades Idris sente zonna ziba sente mama ebirala mubireba oluvannyuma akuba ekikalu abeera smart awunya bulungi naye is very good at money matters I know yeye ngamba nti namubuza best friend we nagamba sente Idris ani close friend wo money muntu kigokiririzamu money oyagala kulangira ku mukutu gwa WOLOKOSO extra naye nga sente zote zikutuka bulungi bakusindikira Idris anti yo olumugamba tulinawo kyataano tuve wano ngazingako kubitu gwe tuve wano. So anyway, ladies and gentlemen, special thanks to the sponsors. Yeah. For kuva lwetu atandika paka wetutuuse wano, we've had several sponsors. Yeah. Very good sponsors. Yeah. Tetuyombangako na sponsor, tetucrashingangako na sponsor, teri sponsor gwe tubanja. It is on record. It is on record. Okuva lwetu atandika paka wetuli wano lwalero buli sponsor waffe. Sankago Shipping Company mwaka ya Allah wangaza Malcolm ne IBRAH Muwonge aba Sankago. Posh Properties miezi mukaga ne Malcolm aba boss ba Sankago. Roast Coffee Academy yangamba nangamba IBRAH sija kusobola mwaka kanguwe miezi mukaga. So Roast Coffee Academy basangwa ku Alwada Molao basangwa nena jana nkumba kutendeka kola burgers yabali Abdabi bakutendeka kola burgers sandwich ne crepes n'okubera barista miezi mukaga upfront tuziriya ne zigwawo ne tubatunulira bwetuti obero lyawo kati oyo owa Roast Coffee amanyo gamba mwana embera sinungi nabasasula ate mumanja nze mbabanja waka wange nemba wadde akakadako mukaliemu ko buli aya ani akakwata. So Tiger, salute my brother. Ani akakwata akakadako Idris yakola mje sente ofunako tufunako fenna so njala kwebaza muganda wange Bukenya that is Posh Properties. Posh Properties era naye asasula upfront 6 months waliwo munywanyi waffe bamwita Haji Muhammad Kamoga Haji wange Haji era naye yagamba nti mwana temumpaaza nnyo miezi mukaga waliwo Gandhi Hardware Store bali ntindaawo nabo beero lyawo miezi mukaga basponsoringa Business Mind. So tunoonya ba sponsors tugenda kutandika show ya sports. Mujebale show ya sports egenda beerangawo ku buli weekend. Tutunulire mipiira ja Premier, tutunulire Bundesliga, tutunulire La Liga, tutunulire Premier League, tutunulire embalasi, tutunulire ludo, tutunulire dulu byonna n'omweso. So tunoonya sponsor. Show egena bera omulundi gumu mu week nga balaba Business Mind. Show zino zonna tuzifunira ba sponsors abenjawulo okutambuza ekintu. So inshallah Keith Kanabyo department yo eya sports nonya sponsor tukole kale Allan sponsor afunako company yaffe buli alese sponsor ofuna 20%. Yewe mbanze buli alese sponsor ofuna 20%. Good. So tetugenda kubanga tusukawo wano njagala kubaagaliza birungi byerere Allah abakuume. Thank you so much. Congratulations, ALLAN Cruz. Yeah. Salute to your family, salute to your brothers, salute to your sisters, salute to your mother, salute to your dad, salute to your fans. Kantuka basomedde. Akaluwa. Nakabasomera kuyange. Soko basomere kuyange. Nakabasomera bwe bumu obako obuliko. Anti wina template gye bakozesezza eno gye bateeka mu kaffe. Byebimu. Ono omukyala Susan. Susan Wanjochi. Yeddira nkwale mukyala mu America. Bano bamanyi Chester nafuna ye visa ya America. Naye nga ya America njirina mu bwongo. Nze nayingira America mu bajeti lyawo nga sifunye na visa. Nembeereyo Swaziniga. Tojinone kanga siriyo. Sisobola. So Allan, thank you so much. Saba Allah kuteremu bangu. Tetugenda kubanga tusukawo wano.
Congratulations to the other YouTubers. Mwenna muli bakabi without mentioning names. But special greetings goes to my friend SB4 Media. Nkwagala nnyo blood. SB4 Asia. SB4 nkwagala nnyo. Oyina ebikusomooza day in day out but oli musajja ojja kubivunuka. You a good man SB4. Special greetings to Raymond Solfa. Penge. Ne mama Fina mutumiddeko nnyo. Oyo mugagga wange. Yes. Oyo ye. Mukubire wana atekeke sente simweriwa teriko muliro. So greetings to Mama Fina nkwagala nnyo. Love you so much. Greetings to Rosette. Bana Uganda mwena Rosette, Fina, Jennifer. Allan kwagala nnyo muganda wange. Alhamdulillah. Wali ogezeke South Africa? Twaliddi. Mukama wange newe ba weekend. Si bwe batyo tetusala ticket ngeya link oba Horizon. Ngere si ticket ya basi. Yes sebo. Kale see you guys. Ntwale South Africa. Chiwedde nesi bwe batya nti. Okogerera no mu kamera chiwedde nkututte. Ngututte watuuse dda. Salamu alaykum. Wa alaykum salam. See you guys. Love you all.